Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Mwebale nnyo mwebalire ddala yonna gye musinziira. Bannange mwebale nnyo kwerekereza data wammwe ne mubanga mulaba ETV Uganda ne mubeera nga mulaba all the latest entertainment stories, gospel stories ku batutumufu bammwe okuva wane Uganda. Tukyagenda nebya Amuza. Amuza bwe yagraduatinze ne yali ex wa Rema Namakula. Eddie Kenzo naye n'agamba sijja kusemba nakyo. Tetumanyi wa Kenzo gye yajja eggawuni naye n'agamba nange kaneetikkire. Yoga nga Kenzo afunyaawo gawuni ye Makerere, ayeekubisizza ebifaananyi era nga naye anyumye n'okusinga Dr. Amuza Ssebunya. Tetumanyi Kenzo diguri ki gye bamutikkidde naye nga ebifaananyi nga boobiraba bwe biyitawo ye musajja watu yetikidde diguri, oba diguri ya kukuba muziki oba diguri ya kuwona Rema, tetunamanya bulungi naye nga ebifaananyi nga boobiraba biraga Eddie Kenzo nga nekanekanye n'emikwano gye nga yambadde gawuni era nga bw'oba tebatukutegeezezza bulungi oba nga omumanyi bulungi oyinza omuyita omukengufu okuva e Makerere. So Kenzo yagambye sijja kusemba nakyo era nga tuyinza okugamba nti ndowooza atukkiriza kiri Rema ayinza okuba yamulekawo olw'okuba nti ebitabo byali tebiweze naye ndowooza ebitabo naye yabyongeddeko kuba gawuni ye yambalwa muntu ayongeddeko ku bitabo bye. So ne Eddie Kenzo, congratulations muganda wange, kyonna kye wasomye Mukama Katonda akuteeremu obwangu. Ojja kuba ndowooza sawa yonna ajja kuba atutegeeza yakuguse mu ki oba gawuni eyambadde ennyambala etali yiye e Makerere ku graduation list erinnya lye teririiko naye ate twamulabye nga ayambadde gawuni. So tukyanoonyereza naye kenyi tugenda kubanga tumufuna atunnyonnyole gawuni bamuwaddemu mpe yabadde asoma nga tetumanyi bino ebyabakulu bye baddayo ne basoma oba. ETV Uganda, that's where we are. What the XP is my name. Amwekumire ku mukutu tugenda kubanga tubongera buli kimu kye mwetaaga, all the entertainment news, latest news and gospel. Ku kamera nkoze ne Morris Fresh Eyes. Mbagala nnyo. Thank you so much for watching.